abasibe ba Nuupu bonna be mulaba ababawaayo bali ku kitebe era Munnayuganda ndaba lwaki struggle yagaana okugguka oba lwaki struggle yagaana okuva gyeri Kyagulanyi agirimu bwomu tukodde mu statement abaana basubye abaana ba Nuupu kugambye abalipoti ng'abaana bali ku Nuupu era ekiremesiza struggle okugguka Kyagulanyi agirimu ate agirimu bwomu ayina amalindirizi agamwetolodde Kyagulanyi anenya Kyagulanyi twakitaleeta nkyukakyuka tosobola kuwangula ng'oli ki ng'oli bwomu ne Museveni yali akola mu gavumenti y'Obote yakuŋŋaanya abantu 20 bameka 27 naye bo baali bamanyi kye bakola ki kyebagala kakati tali Museveni information gyayagala kufaanana tagifuna ku Nuupu asibisa abaana abo ali munda mu Nuupu yani oyo kambere musajja mukulu kuba ogambye otuludde nagambye Katonda kakati gavumenti yamanya nti Ssanja bw'abeera mu kkomera n'agamba Kyagulanyi my president oyo bwe mutane muleeta ebweru kitegeeza yasalawo bakwata abaana abali mu byaddala bali mu struggle entuufu eyababeganga n'abawa Museveni ne poliisi yagamba bano be bali serious abasobola okuleeta enkyukakyuka basobola oteekawo embeera ne bagaga tusooke tumuggyeko emikono kubanga between me and you bafuutu soldiers bali trusted okusinga bano ab'amasuuti be mutegedde ate ng'ekizibu kya Uganda kibadde opposition ekolera Museveni naye nga babambala amasuuti ne bajja ne babalimba nti babalumirirwa era that's why nabadde ku biiti ne mbagamba nti ebibaka bya parliament byonna bye mwalabye wa Kyagulanyi tebyagala Bobi Wine ng'omuntu okwagala Bobi Wine si kyatteeka bamwe kukutirizako bekukutiriza kati bano babayita ba middle card politician abagamba era ndozo lwa Bashabimu Malende ng'alengeza mu kamera bw'ati ng'ayagala kamera zimulabe nti yabeera kumpi n'omuki n'omukulembeze tugolaba Bashabimu Malende nti buli musango okuba yeefuula akola ki Bashabimu Malende kuva ku ntandikwa tebakutubangako genda mu kamera kuleeta basibe anoonya mawulire Bashabimu Malende mumanyi okusinga tosobola kubanga gwe Bashabimu Malende ng'ofuna $3 omwezi n'obulwayo abawala bogabira paati nabadde ngenda kulwa nakyogera ne ku TikTok nti nayita mu kisenyi abaana nga batonya omusayo gw'abakazi gwennyini tosobola kubanga gwe Bashabimu Malende nga tosobola kusanga ebibiina by'abakazi kale mu kibuno okyoyo obukadde 3 tosobola kubanga gwe Bashabimu Malende not creating out different groups okusensitizing abawala nga Galo Charity about unwanted pregnancies abaana bafuna embuto kakati kale wadde oli mukopi Bashabimu Malende naye ng'omubaka wa parliament ayina office kola emisomo abaana baleme kukola unwanted pregnancies naye alwanirira abaana bali mu makomera eyo kikola lwa kamera tina bwejja kukuba oluyi obanga oyise profesa ng'akweta ngamba nga byakisiru era okumanya nti ayagala kamera agera ate bwe bamuwa ne transport bamugamba dduka wali kati bannayuganda bali naive bannayuganda bangu bakusanyira ku mutwe bambi abeerawo bambi kakati kingasa kyo kujja mu kamera nefula jja y'abasibe essanyu lya Bashabimu Malende kubanga abasibe ba Nuupu bangi akola amawulire kakati Kyagulanyi temumunenya tewabanga nenya Kyagulanyi taleese enkyukakyuka talina bagireeta nabo nti abo bonna boolaba tina bagamba bambega nabayigiriza nti mbega bagamba nti bajja ombega noga nti mbega ate ze si baki kuba mbega tebamumanya naye mbega ali ku Kyagulanyi muyinza lwakwaga omwesiga ge muwe ebyama byammwe nga gwe mukola naye pulaani kati ngenze buzima kulaga ebintu ebizingamiza struggle nga yamanye entambula za Kyagulanyi yamanya Kyagulanyi kyanaalya yakola lisiti y'abaana nti Machete gundi lero atambulire gundi era abantu abanenya Bobi Wine ze saagaliza baana kkomera abaana bakole kyonna ekisoboka bakole ki bave mu kkomera naye ate sisobola kunenya Kyagulanyi nti lwaki baasiba abaana because Kyagulanyi si ye poliisi Kyagulanyi si muyeekera kankikubulire leero Kyagulanyi mutiitiizi abantu babiri benaalabye ku nsi abatya Kyagulanyi tasobola kukola bomu Kyagulanyi tasobola kukola wadde akasaale nze nezaake batukwata ebusaabala bino mbiddamu njagala mubitegeera batabiwulira ku leediyo nze nezaake Kyagulanyi tukwata ku mukono bwati ompulira buli kadi matonkubira ndi ku tikugundi naawe baba ompulira bulungi kyenkugamba n'atukwata ku mukono bwati atugate mukola fujjo Kyagulanyi takola fujjo ogenda abantu batitiza omanyi babiri
abantu abasinga obutitizi mu nsi bagamba nti Bobi Wine yakoze bbo mu Kiwakane ogwokubiri bwe bagamba nti Bobi Wine mu yeekera ino byakola Kiwakane bwe bagamba nti Bobi Wine yagambye kino na kino nga kirimo okufa kikole ki Kiwakane that's why nsobola omuterawo omukono naye kakati bano bakikola intentionally kumujjako amuzi abaana abali basobola okubeerawo mu byaddala kuba njagala okukkiriza nze naawe abaana bafuutusode bali mu byaddala okusinga bakama baabo ng'oyagala okulaba ensi bwebonaabona ompulira opposition esaba nnyo Museveni okubaako okusinga abeNRM that's why nsiba mbagamba nti abeNRM si balabebo abe-FDC si balabebo aba-DP si balabebo watwagala omuntu agenda okugatta abantu bonna tukulembeze obwavu obutuluma tuleete enkyukakyuka era bitakulimba nga nti Kyagulanyi yali akozeyo ekintu ky'okuyekera n'ekimu abaali bayanonya bibi abaano amukolera amuframing eno gavumenti erina intelligence basobola okujja ne bagamba nti bajja muyeekera naye nga tobalina kasaale we kafaanana kwetukolanga nakaganga nga tolowooza na kirowoozo kyakukola muntu omuntu yenna aliteeka emikolo ebyekyekera ku Kyagulanyi omanyi oyo muwumba tuutu tategeera kubanga Kyagulanyi mutiitiizi singa bw'aba zaake siwakana zaake mugumu nnyo bw'aba bantu kibolaba baba besije sikola ki towakana oyo yazirwanako kakati bano abaaguza abaana okufuraminga Kyagulanyi ebintu bigenda badibirira Kyagulanyi bamukoze ebintu bingi bamuteekako emundu aluwa bamutaddeko buli kimu kikoze eki kiganye kati balowooza baana yakonfesiza abaana abo nekigenda kuafikitinga Kyagulanyi ate kimwongera bwongezi maanyi baba kasebukasi baba kakabukasi kuvaayo kiringa bona okwana omukazi nga tomuwa kyakulya n'omugaa kati njagala okola ekinatuuka okonfesinga ng'anoonya mmere ate abo abaana nsobola kubanenya wadde okubanyiigira nabo batendewaliddwa badde mukomera emyaka era tebalina kyakola kati balina kukola buli kimu bali kibakola ki balabe nga bavaayo balabe nga bakola ki nga bavaayo kakati alina mmwe abanuupu abasinga temukoze kimala kubeerawo bantu bebakwata mubeera mu kyakaali oligeeza babeera mu lwali omuntu ali mukomera temumanyi yasuza atya temubacekingako bamaze batekako puresha mawulire babakkiriza obba otuuka gye bali bagendayo ndeka twafuna ekizibu nti buli muntu ali ku Kyagulanyi alina kyabala Kyagulanyi ali ku kiki ekyo buli omu ng'amwaga kati sirika babyoga tobimanyi Kyagulanyi bizinensi y'Abannayuganda bonna ababaka ba paliamenti bamubalako kaadi abayimbi kansala bamubalako kaadi bameeya bamubalako kaadi Museveni alina bambega basasula buli mwezi okubega Kyagulanyi bizinensi eryawo kakati Kyagulanyi is a business mu Uganda era ojja kwewuunya nti President Museveni akoze kyamaanyi okulabanga akola kibaita divide and rule mu kampu ya Kyagulanyi ate nga ekintu ekisinza okutta struggle n'okugikonya be babaka ba parliament be mwalonda Museveni yabagula okumanya Museveni yagula ababaka bamwe bonna Ssemujju Nganda yeesimbawo kuba sipiika yafuna obululu kumpi 7-10 okumanya nti abantu ba Nuupu babi Anita Amongi gwe beevumya kati ate be bamuwa obululu kati wadde baali kwala tebawa opposition Nuupu erina ababaka 5-7 FDC wezayo 15-2 oli yafuna obululu ki kitegeeza olita kulima ngati mu parliament mulimu opposition muyinza okuba alimu omuzaake na Ssennyonyi era that's why nti kati okujja kw'omwana ono kubikudde ab'amasuuti ebitiibwa batambula bwe babadde nga bazenya n'ejjajja naye kati babalaga nti bazenya n'ejjajja nga bawuddisa Bannayuganda nze simanyi mwenkera ku makya nendya ssente z'abanaku nze olaba nze bwendya ngamba nalidde kuba waliyo Katonda kyekibi ky'okuyingira mu struggle nga tokoze eddagalo naani na Katonda era Bannayuganda mwenna nze nkolera Katonda saagala munjagale temumpaana nze bwe nali nyingira mu struggle okulwanirira abanaku namugamba Mukama ngenze kola ki kulera abantu kulwanirira abanaku nakuweereza ggwe nakuweereza Katonda nti noyingira mu bintu bino nga Katonda akugjamu enkwe nti oyinza okubuzaabuza abantu ku TV nga bajjo wano n'olimbalimba abanaku nti ngenda bayamba n'ozanyira ku kibayita emotional intelligence yaabwe naye nga mazima ddala bano abanaku bafuula maddala na capital kutuuka gy'olaga okumanya bannabyabufuzi balalu nti mufu gye bandikutte abanaku bano obulungi ompulira kubanga abanaku ye capital w'abana abali mu political positions ne bagamba kupane tufunye katugabaneko mufunye milioni 10 kale abantu mutwaleko 5 mugenda kukola muki tefu twagala kulima menvu zizo muzigende mukole ki zizino mugende kati gana agabbi gamanya nti tujja kujanga tuzanyire ku mitwe gy'abantu
nti nze bwe buluta maguzi kakwateko sente zino nkwateko milioni 10 nzize mu baki mu bantu kuba kisoboka kati kankubulya obanga oli mu parliament ango ofuna obukadde 3 kwata akonya bakano basi kwata milioni 10 omanye milioni 2 mu constituency nga buli mwezi ose milioni 10 gugulyabe omulimu kwa milioni 2 tegukumala dagalazi bagumala kakati tebamanjagala kimana kubanga zisirama akombaka wa parliament ava mu parliament nasigalanga mugagga era yavuwala lumanyi lwaki yavuwala ni lwaki aba yazanyira ku maziga g'abanaku. That's why Uganda weraga abantu bakoye ebibiina by'obufuzi nga bajjo abantu bagendagenda n'abantu balina substance ate Uganda weraga bannabyabufuzi bajja kubagoba n'okubookya oba oli opposition oba toli 226 walaga tewagenda kuba opposition muliro nkiddamu 226 walaga tewagenda kubaaki otuukiriza ekigambo kya president Museveni akoze ekiki ekyokumalawo opposition nti opposition eyogera ebigambo bingi talina bikolwa opposition eganye okukwata ku bintu ebiruma abantu bwabanga gosha memumalendo wakusinga ndiko obwakabaka bwa Kampala women nga tokyusa na bulamu bawala babiri tuba tukwagaza ki opposition eganye okukwata ku binyusi yayiga ati bana abantu bakujja kujubisa kuvuma nnyo Museveni kuwana nnyo Kyagulanyi mwega bakuwana abantu bavuma nnyo Museveni oli kino my president wali bawendigwa nze kakati ateze siri mukuusa nze kyanganya ogenda okulaba Kyagulanyi nga mulwadde sayagadde genda kunoonya mawulire kasana mukubide ne musinikira message n'ategeera omutima gwange si byakwemulisa naye buli agende magera ayagala kifaananyi kya Kyagulanyi abantu bamulabe nti akiika embuga ate abantu bano balowooza Kyagulanyi yagaba amaanyi Kyagulanyi talina maanyi gagaba bano abantu bawansi abanaku bebagaba amaanyi bwobanga oyagala okufuna omukisa mwana gwe okolanga kintu kituufu mu mutima gwo tokolanga kabampani bannabyabufuzi abantu bagenda kusuka bukumisi muyinza obbongera mu abakyagala sikiriza mu kulonda naye munaabawa ekisanja 226 bugenda bafujjira amalusu. That's why nze bampala nalwokuba saagala parliament ebeeyo kuba parliament yesinza okubba sente z'eggwanga bampala n'oluwala nabangamba lwaki okuba parliament simanyi bwe twali tukubyeko ebivulubyo ekizibu ky'eggwanga Uganda parliament etwala almost half of the budget naye teyina makulu. That's why we bagamba okulonda kuveewo tufulontinga wanu single candidate tuleta revolution eyadda kwanga Uganda beetaga nkyukakyuka tebagamba lwaki ojjawo okulonda fwe wetugabira ku bantu ku sabbuuni kati bannayuganda babateeka ku levo ya sabbuuni na mutwalo ate bannayuganda muganya okusitula obongo n'ogamba ono bajjampa akatwalo ke ne sabbuuni agenda kugasaki kigasa ki okunaaba olunaku olumu sabbuuni n'omutwalo ng'ogenda kuba naabona emyaka 5 ebbeeyi y'omulonzi yagwadde yatukadde ku sabbuuni ku mutwalo kati era mugenda kulaba bino bannange byenjogera ku baba munzijukiranga abanjagala n'abatanjagala enaku z'omwezi tuli mu gwa mwenda omwaka ogujja mugenda kulaba abantu ku TV mugenda kulaba abantu babewomerezako ku TV alina mwaga bodaboda ne mugoberera ebyakatale ne mugoberera ebitunda emmere ne mugoberera kubanga babamanya nti muli basirusiru muli bangu bakulimbalimba bamayiti bannayuganda bali desperate and naive obwavu kati batesa ne Museveni abalumya obwavu mugwemu amagezi agategeera ne mugoberera embodooli ezo kakati bibaddeyo emyaka emeka emyaka 5 bina byabufuzi byonna si opposition ebyenyalemu byonna bibaddeyo emyaka emeka kati baba bawala bwe bati nti bogenda mu constituency ng'obudde bukyalo spendinga ki kati njagendanga bakiyita final touch emyezi 6 agenda bafuuka active ng'ebula emyezi 6 ne bajja ne beefulanga bagenda okujja mu mbeera embi ne bajjanga bwe bakwagala naye emyaka 4 n'emyezi 4 nga temanyi gye kitegeeza omwaka ogujja mu gwomwenda ati agamba sente zengenda okubanga funanga omusaala mu parliament oba kuba meeyo oba kuba kansala ze zijja kunyama mu constituency emyezi emeka oba mmeka 5 kakati bo ne bajja ne basanyira ku bantu bannayuganda mwafuna ekirabo kya professor Bajju bano abantu bonna mbamanyi bwemba mwagala mbambule munkubiramu gwe nyambula kati bwemba mwagala tukyusa Museveni aveeko ne kyenji tugireete tusooke twekube emitima nti fe aba opposition tuyambe tutya abanaku tuve mu kugera obwogezi omuntu ng'olina political office osobola kugamba tusobola kuweerayo baana babiri bano mbyogedde kumpi emyaka emeka 5 bino byenjogera byebimu bulijjo byenkola ki mba nkuzuukusa oleme kwerabira bannayuganda baagala okuba spoon feeded kuliisa buliisa kakati bannayuganda mu katonda mugulu mugala kusigalamu eno embeera nga tukyayogera bwogezi nze ndeekanye n'omusuwa ginnuma mugiraba gyereezi njogedde buli kimu nga mbabulira amazima mbaluumirirwa kubanga lwaki mbaluumirirwa nze abantu mbasanza olunaku
nkoyo spendinga mukata mugudagala sosanga omuntu nagamba nti bajje botopa kasanvu mpuliriza natambuzako ebigere mu paaka twabadde honorable Sebamala namugenya nga otambula nabo abantu babona ne tulinya ne taxi ababadde mu paaka ekadde mwatulabye nesanga omukazi nagamba bajje botopa 15 ngenda kufa enjala nekwata emitwalo 5 enjimu akataye yambule mu paaka kati bwe temumanyi nti waliyo sawa zino omuntu ng'asuulidde kawunga ka mwogo na mazzi munnabyabufuzi tasobola kutambula ku street nga bajja kumanya mbeera zo zentambula ku street n'ebigere nensanga bane bambulira ebizibu byabwe gendako mu owino gendako mu paaka enkadde ng'oyagala kulaba ti banaye gendako emulago gendako ekiruddu gendako enalufeenya gendako emasaka mu katale olabe ennaku abantu gye balimu era buli muntu akutte ku ssente y'omunaku buli muntu akutte ku ssente y'omunaku nga walimbayimba abanaku bayamba ogenda kuba mu byokusinga n'abanaku embeera gye balimu bannabyabufuzi bamanyi nti ensi eri bulungi tebamanyi nti saawa zino school fees omuzadde bamubaja school fees atamu 3 omwana tebamanyi nti abaana bwe bafunidde embuto waka abaana omutasuba pulaani ya Museveni ebyana bigende babikuba obutayimba babikuba amasasi abitte biggwewo bafune embuto obutasoma mugendere gavumenti eyagala abaana bamwe basome bafune embuto bagende bazaali bagala ebyana bifune embuto mu banyi b'enjaga bizaale bife nga muleba nga teri ddagala kaka tulina ekizibu kya Museveni tulina n'ekizibu kyaffe bajja obutafa ku bantu twandibadde twekwatakwata ng'abanaku netugamba naffe bamasiikiri twekolemu omulimu tweyambe nti kale twekolemu omulimu baluwa abasukaali temulina kansa mazzi kale fe abanakugandembula ba MP 10 beopposition mu parliament singa bakola kibalina okukolooza singa tubonaabona nyo kakati bwegamba nti ogenda kugoba Museveni atulugunya abantu nga nawe otulugunya abantu enjawulo eruwa okumanya Katonda agenda kununula Uganda nze kankubulye gwali wano Museveni awezeza emyaka 8 bakyamukiriza okuddamu okwesimbawo ekiteke walijja eri emyaka bajjayo teeka ly'emyaka kakati gwolooza Katonda byaleeta okyasubira Museveni okuba ku ntebe emyaka 2 kakati omuntu omukezi ogamba Museveni avuddewo tuzaawa gwe tuzaawo taabenga Museveni kimanyi gwe tuzaawo tukabye ekizibu kya Museveni ebbanga ddene Katonda naatera okikola ki kubanga nature tosobola you cannot stop nature Katonda naatera okukola ki kakati omuntu ate agenda kuba roboti atata asobola okukola robot kakati jakulobemu amagezi manyi otomera nga to be a professional journalist oyogana professor ayogera olukolo sofa robot emera ku nsi emyaka emeka kale Katonda bunaku ayongera kendeza chances za Museveni kuba ku ntebe gwe weetegese kyayagala entebe takendeza zijogwa yagala entebe abagala entebe baana bato oli jjajja era abayita bazzukulu jjajja baasembera Katonda bujja okumukongerako omwaka oba osembera mu ggulu anti jjajja naye akateekateeka anamuddira mu ntebe nsi yalonda Katonda yalonda jjajja tebamuteekateeka okulonda bentebe kabanga alowooza nti agenda tukakatekako abantu baswadde Katonda yagenda okulonda Katonda agenda kuyita mu bantu baleeta omukulembeze owaabwe nakiro kati bagambe ku TV mu NRM Museveni yasembye okufuga Uganda emyaka emingi watu wali wa mukulembeze alifuga myaka gisuka 10 kwa kati abantu bazukufu nkiddamu ku TV mu Uganda no Museveni yasembe President Museveni yasembe okufuga emyaka emingi newe muleta roboti newe muleta emirongoti gitufuge newe muleta ndaira amazima gakana yekaya afunye chance ngero tufuge emyaka emingi naye kisinga okunkwasa obusungu nennaku nafe abagala entebe tulina emitima emibinga oli gwe tuvuganya tetweyagaliza tuli bafere tetumena kyetwagala tuli bafere kati gwe gamba kabo MP bakyukakyuka nga buli omwaka mu omuliro gy'abeera ne bakansala ne bameeya nga bali kwalaali gomanyi Uganda bwe yandibadde etokota kati gwe kimanyi nti vibe y'opposition yakendeera abantu bagenda babuuka opposition naye ng'ekisudde opposition batawale bali surrounding ne kyakulanye tebayina boogezi tebalina kye bakoze kati bo balowooza tebasobola okufuulinga abantu bazanyira ku mutwe bagalasa omuntu akwanaga bajjo w'amazima oba bajjo mubbi abantu basalawo ne bwenzija nenjogera ekikyamu mayi kati abantu bayiga kwegula ku Kyagulanyi ekyobulabe nze bampita enswera ekwagala yekugwa kuki kubbwa Kyagulanyi yadde avuganya Ssemujju navudde ne mugamba tosobola kulwanyisa opposition ng'oli waki opposition atuwa kyolwanyisa opposition si buli anaggambangako nti olwokuba akoze statement nti omuwala n'omuteekeko omuki nze kuba mpuuga nze mpagira Kyagulanyi naye tosobola kuziyako ddembe lyange lyakukuba mpuuga oba Ssemujju mukwano gwa mpuuga yamanyi kasita asigala ng'akiikirira ebirowoozo by'ekira
Ssemuju bwe yandyefuulidde empuuga nakyate kyandibadde kibyandibadde teyeesibika Douglas essaawa zino nkusanze ne mukazi wo ne mukusigulako nze omusiguze mba nsobola omwesiga nga namusigula busiguzi kakati kiraga bonna bakiraga kyekyo kiraga trust was nti tasobola kwagala Kyagulanyi kusinga mpuuga bantu bolaba batagala baagala kaadi nebuli omayina ate kamwabagala kaadi kambawo akakodyo ze bamuta Professor Mbajja singa mwayina amagezi ne mudda ku gulawundi ne mukolera abanaku temwetaga na Kyagulanyi si yasalawo ani anayitamu bantu eri wansi bakolaki kati bo balowooza simanyi bakyampu yagundi egudde kanula bakita bata kino kakati bo gireke wena weeri kakati bo balowooza nti bwe beekukutiza ne Kyagulanyi bati babakuba ekifaananyi mu abantu basiru gwegenda okolera abanaku kino zimba nzigi weerera abaana basatu abaana 10 ku constituency ebibiina by'abakazi biteeke mu ssente nanyoka health center free kabeeremu eddagala kubanga abantu baagala kibayita service abaana bafuna embuto ku kyalo kibatamanyi nti Kyagulanyi kitegeeza bwavu Kyagulanyi kitegeeza butaba na ddagala mu ddwaliro Kyagulanyi kitegeeza nguzi lwanyisa enguzi olabe naye kati byo bizunga ne bizunga bobe pulezidenti byayiga buwolibwa wendigwa kumbe tebimwagala gaba makweka nsaamu oyinza okwewunya mu Uganda nga abantu abagala Kyagulanyi batuufu bajjundi omu nze siina kyembala sigenda kwesimbawo ku Nuupu ndabayo naye sikolera bantu okulira bantu siyamba banaku oba inze njisha nze siyamba banaku mala kwekukuliza bana Kyagulanyi nkwagala twatu tunatandika program esimu ezivuze wano bajjo siyamba bantu na office kati kolera abantu n'omutima gwo gwonna abantu bajja kwagala kakati kambabuuseyo mmwe ne bonowana Kyagulanyi n'ovuma Museveni nga Katonda si kyotegeeza ku mutima mukama akulaba kankiragule 40% bagenda kudda mu kulonda abantu bannayuganda bakowaagala oluga Museveni era Museveni nkugamba ku TV sente zoyonona n'osiba abaana b'abantu n'okuba abantu tiyagaasi noyona sente z'eggwanga kumpi budget yona ziwa abanaku tuyambe buli district tuzimbiramu eddwaliro limulimu Museveni mu ezo sente z'okulonda sente bonona nyingi eggwanga ne lifirwa sente ng'omusajja agenda kwekwasa bayibuli erayize ate nga kivudde ku bunafu bwaffe obwa opposition singa tuli omuntu omu nga tuli mu nkayana kimanyi enkayana zisudde opposition babuzaabuza abantu ebipolitical party okimanyi nti people power yalina otwala Museveni amaanyi g'abantu people power kyekyali ekisinde ekisobola otwala Museveni kase twagenda mu bya political party Museveni nemuyingira omuzannyo kubanga Museveni buli lwokola multi party system nsiba nkugamba alaga abazungu nti alina democracy ate Museveni mu byobufuzi kafulu tosobola kubanga Museveni agamba nga yakuwa layisinsi akola ekibiina ky'ebyobufuzi nga yamanyi ne woofiisi we zibeera nga yakwana olunaku lwogenda okitongoza nokati Museveni asooka otekawo ebintu ebimuvuganya singa twalemera ku kintu kyaffe ekya people power kivandulo owa NRM jangu owa DP jangu owa UPC jangu ng'ekyo ekivandulo kimanyi era omuntu analeeta wano people power yagenda otwala Museveni naye omuntu ali kulimbalimba ggwe ntikole ekibiina mulize Professor Mbajja nze njogera bansiika senta Mbajja mukono oba onyiga oba osanyuka gwomanyi nze ndi mukuleeta bubaka bwa Katonda kuva mu ggulu ku nsi kuno sigenda kubeerako myaka 10 nga Museveni nze nkugamba kintu yapula omwoyo omutukuvu kyaŋŋamba omuntu yena alijja nakulima n'ogubiina gw'ebyobufuzi muyira amazzi mu maaso aganyogoga omuntu yena kalijja nakusiiwalirako bw'okulonda kulungi mufujjira amalusu ati kugambye okulonda Museveni bw'ateekawo election abazungu balaba nti alina democracy Museveni bw'ategenda mu biina byobufuzi alaga nti alina democracy so singa twegatte ndiva mu kulowooza kati kimanyi nti FDC erwana kufuna leader of opposition Nuupu erwana kufuna leader of opposition DP erwana kufuna babakebafuna sente okuva mu electoral commission bafuna sente okuva mu zaipod bafuna sente okuva ebweru kati ebiina byobufuzi ze business kyokka nga tuwaliyo abantu abaddala nga ffe babajja gaffe tukoye enfuga eno obwavu buyitako ku street abanaye mundaba nga ntambula ku street abatunda obunyama nze manye ennaku yammwe ebaluma obwavu gwe munabyabufuzi oba omuntu yena anyiiga nga njogera bino tambuzaako ebigere buuza abantu omuntu owokusatu omusanga tannalya mmere si kisanyi ensi yonna njavu ennyendo bakuba mayinja bavubuka okubba abantu amasimu obwavu buleese insecurity mu ggwanga y'amaanyi nebo tujja namwe gadda byabufuzi wezija nebagambako nga mundoga bakubira amasimu basindikira emizo naye tebamanyina Katonda omanyi lwaki njagala nnyo Katonda owanga wangula eddogo
wano yangamba ngenda kusindikira emisota gikulume ne mugamba girete olaba father yakutwala nakulaga ebibono faza mulamba kakati baagala okukuumira abantu mu busibe kati bofunayo omuntu ayogera amazima nga bajjo nga bampalana omanyi bakola bagamba yakolera Museveni naye batandika kubanga neze obukemiko mbunafuya kubanga nze nkolera Katonda era bwe mba nkolera Museveni mpa ssente zange Museveni kubanga omulimu gwengukoze ogwokukulaga kati gavumenti yombi babanga Museveni asasula nyongera omusaala omulimu gukoze nze omulimu gw'okukyayisa gavumenti yo mu bantu ngukoze nyongera omusaala bwe mba nkolera ani kubanga bannabyafuzi kakodyo kaabwe kujja kuziyiza kwogera mazima juga temubadde n'opposition opposition ebadde eri mu buliri ne Museveni era kangambira kino onyiige opposition ebadde esingo opposition yesinga okusaba Museveni asigale abantu bawansi bali serious nayo opposition kankuwa ekyama bannayuganda baagala change okusinga ababaleetera change bannayuganda baagala that's why bafuuti soja babakwata babasiba emyaka emeka okusinga bakama baabo ababawaayo bannabyabufuzi okitegete kyekugamba nti bannansi tebannazuuka kumanya nti balina okwereetera enkyukakyuka ate nenkyukakyuka ejja egendako kati Museveni kankugambe president program mugiraba mu Senate House oguze bannabyabufuzi bonna bamazeewo otadde sente mu bibiina by'obufuzi byonna bibyo kakati Museveni abantu bagenda kweretera enkyukakyuka gyotalinaako kontulo mpuliranga ekintu kingamba ku mutima nti Mukama Katonda bannayuganda bagenda bazuukuka bagenda kwesitrabo ng'abantu kati balina liida baleetera enkyukakyuka nga walabye ekibadde kigenda okubeera ekkenya n'omutwe gunnuma nga njogera obunabbi bwa Katonda oguze bannabyabufuzi bonna babadde nga bazannya naawe jajja Abudu Katuntu cwe Katuntu bonna obatutte enkyukakyuka eddako ate kati kino kankiddemu buli munnabyabufuzi oba oliwo opposition oba oliwo NRM ng'ojja ku TV n'obuzaabuza abantu n'owoggana nnyo bakuwaane nga mu mutima si kyotegeeza tuyagala nkyukakyuka bagenda kufugira amalusu afuta 2026 obajja kuba tebalina kye babagamba ate abantu abasuubiza Besigye abasuubiza People Power basuubiza babajjo tubasuubiza teri kikola ki twogera bogezi tuli mu business kubanga omuntu ayagala enkyukakyuka wesonyiwa agabiina by'obufuzi ogenda kulanga abanupu pakayanira ebifo ng'oli wanupu avuganya wanupu munne bifo katoba wajja okulaga kabonero bagenda kubulayo okiraba abantu abandi badde bagamba tulwanire keki y'eggwanga ennene bajjo tumuweeko naye agabaneko kuba teri atayagala agabana ne bannansi ekibawagiza enkyukakyuka bwavu teri alumirwa nga talina kigendo manyi lwaki nnumirwa gavumenti eneeveeko osanga nyiza okuba gavana naddayo nensoma nsobola okufuuka prime minister kati nga nzite nga n'okulwanyisa gavumenti eno okuvaako nange nfune ku kifo kumanya ekitegeeza nga bagiye prime minister waliwo omunaku ayinza okubonaabona iwagani kya advisor wa buli kaliki sobola okudda mu gavumenti ya Museveni okudda mu gavumenti enfunge ya Museveni ompita balamu kakati bwenteeka eddoboozi lyange nemanya tulinayo abantu abali ku alaali nga bajja 10 tumala okukyusa gavumenti naye tebasobola oteesa naye nga nkyaba yambega muba mutesaano kumba kutaddeko mbega ate nga olowooza wa opposition kyekikuumira Museveni mu buyinza kwagamba tulina ekizibu ky'abamirukaadi politics ate bannayuganda munyambeko mulwana olutalo omuntu atali mu byaddala toddamu muwa matu omuntu ngaomulaba alina kyabala talina kyakoledde oli ne wajjaga wakamyufu naye nga muferaze kukuzanyira ku muteto muwa kalulu n'ebyokulonda mu bizire tebirina makulu Professor kankuumuze nga tonambu muzaamu obulumi bwe mulina bannayuganda bwe muterewadde temulina mununuzi era kujja kusigalawo paka lwe mulifa gana agasajja gali mu bizinesi gabamalira budde kati mmwe Mukama aleeta ekyamagero muzuukuse obwongo mugambe olaba boderagula gy'omuntu ntanayagala nnyo paliamenti ajja ku TV kutulimbalimba genda funa kafu bw'osanga opposition avuganya opposition munne manya eyo bizinesi bakayanira byanfuna kubanga abaana b'abantu bafudde olwanga balowooza bali mu byaddala nagambye abantu bawansi bali mu byaddala osinga bakulembeze kakati nze mbabuulira ate nga mbasomese mmwe abantu okwagala teweetaga kwekulubesiza ku Kyagulanyi n'okwata embuzi ttooke teweetaga kwegula nnyo kola ebintu abantu bye baagala kola nga kiva ku mutima gwo nze bwe nali nyingira mu struggle nagamba Katonda bwe mbanga nnyo ne kantwala onzite nate nsobola okukola ekyo that's why ndi free kyenjagala kyenjogera gwe njogera nolaba negula ku Kyagulanyi banjogera kituufu oyogera kituufu sina nsobize ze mugamba oziyogera kaka kitegeeza ndi kwalaali kakati bano abantu baagala bajje wano ku TV maye bannayuganda babasibidde mu katambaala ambuleera batiisa kati nze katatya nze ne bwompita mbega ne bwompita omulalu nze kasa Katonda nga akonamu ttiiki nti webale mutalimba singa bannabyabufuzi bejjamu ebyokwagala okusanyusa abantu ne bakolera Katonda kuba Katonda akebera mitima
omuntu ng'oli ku mazima kyembadde ngamba amazima nti twatandika ekibiina ky'abahasira actually twafunye ne office emutundwe bana asa twafunye certificate ya cooperative efuluma twafunye office mwalimu abajjo kikuba olina agamba ngenda gamba nga balina tukoleyako obufere akaki nkulaga amazima kyegayamba mu Uganda twatandika bali bamanyi tukikoze kusoloza sente kuki kusoza sente kujja mu bantu lyembuli asina kujja mu bantu kati bagenda okulanga tuli ku bya sente nga tuli mu bya ddala kukulakulana ddala twakoze office ku sente ezaffe netuli gesalinga ekibiina kyaffe ku sente ki netukola cooperative yaffe ku ki kati ng'olina wanateekayo audio nti bano bafere banoonya kubba bajja kubuuza babba ki nti buli olibeera ku mazima amazima gakulwanirira buli olibeera ku mazima ne balikuwa public eri ku defendinga kuba body language ekola ki ekuwawabira nti ekulaga omuntu alimba mu kamera ne bamulaba ne bagamba ono alimba ono ali ku mazima kobe mukozi wa Museveni era olulimi luseerera nokola ensobi tonanya kantu katinyoreka omuntu ng'ayagala Museveni omulaba mu body language kola omuntu wa rigimu mukola ki omulaba naye bw'oba ku mazima tofaayo oyogera mutima gwe kikola ki ekikuwa kwe kifulumya kubanga oyogera kiki kakati bannabyabufuzi basibye bannayuganda akatambala Museveni abasibye emyaka 4 n'abaopposition bampuga basibye emyaka ameka kati bw'obanga oli wampuga gwe mpuga ofuze Masaka emyaka 2 olwanyisa Museveni akulemye okujjako lwaki oyagala ekisanja ekirala okuddayo kitegeeza ng'okozeeko paati yolemeddwa vaako ng'omulala asobola akole ki kakati okumanya opposition eno bagiroga osanga opposition eri mu kwerumaaluma bali mu kwerwanyisa bali mukaya bufo okumanya opposition eno ndoge osanga NUP ng'avuganya NUP mu constituency ye kyokka baleseyo abagala okulonda nsagala kukola ki baleka NRM ne beetaaya mu constituency ze NRM temuliwo opposition naki bo bakkiriza nti bagabana constituency tife opposition tuli ba Buganda mwabenyale mutwale Western ne Busoga mvuje gamba nti oba otaddewo omusi okumuteeka ku Ssemuju muteeke ku Bulenda Nabukenya Luweera atawagira opposition nkulaga obuloge bw'abasajja bantu bali mu business nti osanga opposition ng'ayetimbe ku opposition ng'owe NRM alya butaala tuba twajja kulwana opposition ku opposition oba twajja kujja NRM era fokasi yayo gabana enjagala ekifo kya road mayor ekyo n'olaba Mulyanyama n'olaba Chairman Nyanzi nga bonna bagala kifo kya Lukwago eyo opposition gye muyina mpuliriza Mulyanyama we opposition Lukwago we opposition Chairman Nyanzi we opposition bagala akafo kati eyo teba business akafuno ke bagala tekalina makulu ga bijoowolo mu road mayor kakati abantu bakubalamu amagezi twajja kujjako Museveni ye abaffe ng'ogambye abantu tujjaga kujjako Museveni lwaki oyagala ogenda mu parliament ya Museveni mayinze kanjogera amazima kanfe nze Katonda wange nzibirire tata bwenfa ompanga eggulu bannayuganda bwenfa munsabiranga ne ngenda mu ggulu nkolerera ggulu Mukama Katonda n'abaana bange obawanga omukisa kakati ebintu by'okufuulinga abantu tubalwanirira naye nga baagala kufuna musaala omuntu Museveni bwe yali agenda okuwamba Obote teyatunulira bifo Museveni yatunulira binene singa mwenna mwegatta ne tujjako Museveni tugabana gwakafuuka balodi meya Nyanzi oba Mulyanyama n'ofuuka prime minister goba prime minister bukuzira nefe Abaganda baatuloga tukulwanira mu ntuntu agamanyi ge bakozesa mu kulwana ebifo singa bagakozesa mu kwegatta Museveni n'avaako ne tugabana bandikoze dialogue osiba nkigamba nti Lukwago batuwangula opposition gwa prime minister Ssemuju genda tugireyo kira yalimu ba corporate Ssemuju aki kubanga Ssemuju one of the best MPs wano mu Uganda tali muntu ayinza kwesimba ku Ssemuju n'amuwangula tasobola kwesimba nakino kankiddemu Lukwago ke kali mutanda ne yesimba ku Kyagulanyi lwa president lwaligwa ne Kyagulanyi kawali mutanda n'avuganya Lukwago lwaligwa bino biri bannayuganda bamanyi buli omu waajja Lukwago yesimbe ku Kyagulanyi Lukwago kolivuganya Kyagulanyi Kampala eri ku kyawa ne Kyagulanyi olivuganya Lukwago nawe olikola ki kwa mulemba amanyi obusobozi bwe rule of law ava kulwanira Kitenzi alwanirira Nnema munnamateeka oyo Mulyanyama awogananga bajjo gwabantu abannakampala bayita basolo eyagambye plan A card plan B card plan C card obulanga gwina omululu twegutafuga ku road mayor tegubaawo ndoza Katonda wabikula abafere plan A card ya NUP plan B card ya NUP plan C card ya NUP kati bwenzija ku TV ngati ebisajja bibakiikirira bifere nga mugamba badde mubi ngolaba nakyogenda ku TV ngolaba yalwanirira kadi
kati bane mwanisa sudde ng'omusala nteke wensa ko munasonda yambo omulonzi omulonzi va ku bannabyabufuzi yambo omulonzi mwegate abavubuka mwegate mulete revolution eyammwe mugenda kubeera disappointed abopposition bagenda obayira enkali mulisaddemu abantu essubire mutayina muli mukayanira bufona bukadi omuntu ogenda ku TV noga plan ekadi ya nopu okubonya bisiru ne bitamanya singa kigenda ku ground ne kikola abantu ye kadi Gemani abantu ze kati na kadi ya abantu nze sataga Bobi Wine okunjagala okukolera abantu sataga kuba wanupe rambuza mu bajjo wagira kize ndi wakyuka ne mwe kusanga ng'osindika kigali nongaba bajjo genda kuleta kyuka ve mu bwavu bwepagira nze nabagamba siwagira gabina gabyabufuzi kubagamba fere gano ga political party babazanyira ku mutwe banaye mbagambi nganda kuba mulamu sina sirimu sina kinuma bina bigambo bitatukira byembagamba musanga kusitasuka ne mutema ko mukono ekibira kyo bifuji nabo kijanga ko mu 7 political party na mujanga ne mutema ko mukono ko bya kifere gana amazima temuli gasanga ku muntu atali bajje kuba ngoga naloko teri kibira kyafuzi gena kujja ko mu teri kibira kya omuntu ali kola people power ngate tasosodde mu dini tasosodde mu mawanga tasosodde mu kingate yesisa kibira kya byefuzi yali jja ko mu 7 ebintu bile bigenda okujja ko mu 7 wajja kuva yakasajja ka boda ngako kaze mu byandala kujja ko mu 7 kali mujjako Bannayuganda bajja kwekyawanga abantu embala kitokote emasaka kitokote nga tekirina linda eggulu kitokote mu 7 ajja kukola ki naye omuntu aligamba tukola kibiina kya byafuzi kujja ko mu 7 mugamba ima mugaye professor bajja tugamba ima babuzabuza abantu political parties osobola okukwata ku sente ya mu 7 n'omujjako ng'ekibiina ky'ebyafuzi kifuna emisala gya mu 7 omanyi DP sente zefuna omanyi asubani basali walina omubaka omusajja afuna omusaala kakati mugamba kaleze nze banayinza kuba bandi mulokole nze mbanjagala okwesima gamba nkuba manifesto bwenti mumpe tugabane ngenda funa milioni 3 nkoyo milioni ameka naye nga abantu bagambye amazima bayibuli egamba olulimi lw'omulimba telulaba mukisa akolomeddwa ye yesiga omwana w'omuntu era akolomeddwa ye azanyira ku bwongo bw'abantu janze omuntu yenna bwe siinaako buzibu yajja kutivira ngamba munsindike ngende ndye oyo siri muwala ndi bulonda naye embizi eri nnimba mbunonda nzijeko mu 7 ayima tatuluma omuyaga mumpe ngende ndye kati dekatero mukama amwe eggulu gyali kubanga ayogera mazima politics kulya tabakulimba nga ati waliwo political party esobola okujjako mu 7 yagimonitalinga yagiwa security yagiwa license nogenda wabyabakama kati okumanya babalima mutunonya sipaaka egenda kujjako ngawedde bamanyi n'omuwendo n'amagye mu 7 agayinaayina n'amagye g'ekongo ekintu ekigenda okujjako mu 7 tali kyetegekera kiringa ekyebugerere tabakulimbalimba mukama agenda kuleta ekintu ng'ekyebugerere nze nabbi bajjo kaneite nabbi kuba katonda ali kusaidi ya bannayuganda abali serious bannayuganda be opposition abatuufu bino bina byabufuzi bifere bannayuganda bano bakuba amasimu abatulaba be bali mu byaddala naye abo bakulembera baki kati kyekizibu kyagulanyi kiyafuna gundi agirimu bwomu struggle kyagulanyi tasobola kuleeta nkyukakyuka kuba alimu bwaki ate abo simanyi nze mbeera kyagoba nkola ki simanyi mwana oyo kyalikola ekintu kimumenya tuddeko ku bannabyabufuzi munabyabufuzi omwamagezi ki naddala oyo munabyabufuzi wekube mutima nga nange nali musiru edda nagenda nenkwata bayibuli nze ntya nnyo katonda nengamba mukama lunaku lwendiva ku saidi y'abantu ntwala onzite bapromota babadde eggulu wandabayo batuyise mu sethouse wandabyeyo bagambye bano abantu bate balina kibayinza okunkola naye nina ekintu kyenakola kasobola okola endagaano ne katonda mu mutima omanya ate nga tozza kwegula ku bantu oyogera abantu bebagala kuwulira bwekola ekintu ekisanyusa katosanyusa bano banaku bannabyabufuzi lwe muligenda mu kisenga ne mwegana tukoye okufera abantu kuba katonda gyali negeyena tuswale bano abantu babuulira amazima ngenda kwesimbawo kira kambagambe bampe endiyeko tugabane naye kibagaa nti ogenda kujjako mu 7 kuba buli lwokwata ku ssente sitaani tebamusemberera sitaani asobola okutega omukazi n'atwala amaanyi go kasita osemberera ekibi oba osemberedde sitaani kakati buli lwokwata ku ssente za paliamenti ya Museveni gwe njagala ompeya etteeka Museveni yali alesi neligana okuyita mu paliamenti tegeeza paliamenti yaani Museveni atula mu state house n'agamba amweki gwe njagala oyise etteeka bweti neliyita paliamenti erina makulu paliamenti Museveni yateekawo okulaga nsi nti alina demokurasi paliamenti omulamwa gwayo gwagiteesaawo kuyisiza state house budget Museveni akozesa obumbi 3 buli lunaku
parliament njagala opayo omuntu yali Museveni kyali kimulemi okuyita ng'omanya nti parliament ya Museveni ng'oli mu byala ali togenda mu parliament kubanga Museveni okujjako boti yagenda mu ki yagenda mu nsiko tebamala mulonda Museveni ne yeegatta n'afuna leader of opposition nga Museveni yakuwa security yakuwa emmundu kalimanyi nti uli okumanya ba opposition basiru batula mu mmotoka Museveni z'abagerera nga ziteekamu n'obuuma ndaba obusiru bwa Uganda obutagula bongo Museveni yakuwa lidika yakuwa emmotoka ya gavumenti agireeta agiwa yalinze gwe leader of opposition buli kyokola Museveni akifuna direct nga bagamba nti bajjombega bebega bokka kasose mbeera sitani nagambye yagala omukazi nawe oba butofuna amaanyi munne yafuzi bwekube mutima nkuwadde lwidika n'amagye agakuma gwe leader of opposition kyokka ovuganya nze nkuwadde security n'omusaala gwange kati ne bannayuganda baatuloga tuli mu nsi ndala kati omusajja yakontrolinga buli kimu nze ekisinga okunuma ndi mu byaddala njagala nakaaba tokaaba nva mu byokunsaasira bannayuganda ne babibakaba ne bazinga emikono nze nkulinamu essuubi nga tumaze diguli kuva mu bya diguli ne bazinga emikono ne balowooza nti balina abalwanirira kati omusajja akuwadde lidika akuwadde abasirikale akuwadde emmotoka ye tomanyi buma bukibu yateekamu tomanyi babimwogera abifuna direct mu state house nga weebuuze nti nga bakwata bamakyete nti babakutte batya nga oyagala okuvuganya Museveni tolina musemberera n'okuyingira mu sisitimu ye olina kukola sisitimu nga ate teri agimanyi ate gamba bwe teri muntu ajja gavumenti nga bya kamera omuyekera tabira mu kamera kubanga pulaani zonna Museveni abaziraba ebyo nabyo byakubuzaabuza bantu omuntu agenda okugjako Museveni nagamba ayinza okuba ali mweni ali mu munda Museveni tebamujjako Museveni yalina resources omulamu nategenda kujjako 226 ani abagamba nti Museveni agenda 226 gwe mujjako musiru abalinde bumujjeko Museveni alina mukwata ofuweya oba nkya oba kati bwenga nakava ku TV n'avaako bwate bwayiza okukola ki Museveni omuwadde deadline mwe tugenda kujja tukujjeka 226 kiringa tugenda kwekalakasa ssaawa 8 n'atayiwa magye ye bw'ate bwe yajja mala kutegeeza obote nti ssaawa 8 ogenda kuda ssaawa 8 ava mu nsiko bannange ssaawa 12 nzija kakati buyekera kati nebane baatuloga Yesu Kristo tumule ekikolimo ekituliko tugula obonga abantu babenga profesa bajjo kakati Museveni yakuleka n'aseka n'ababuliza nga ye bwafuga muvuma bwakola ki opposition emanyikimu oyo munyampi ekyo kimbega kakati bajja kola bambega futubadde tulina ekibiina kyabahasira mulimu abantu abalinga bambega abakolebuliza kyekugamba naye ng'omukulembeze ate embega omwagala nnyo kati waliwo twamanya creative direct twamwongera muvunanyizibwa naye opposition yakati yajja kulaba mbega bwemba bajjo nga nze mbega gamba genda bajjo nonyeza akalulu eggulu opposition terina maanyi ggulu tebalinayo offices obudde bandi bazinga bagenda ku ground okuba mobilization badda mu kwerwanyisa tujjeyo tukyayisa mu gyekira tujjeyo tyo opposition mwe obonga bateeka mu kulwanyisa abo opposition singa bakuteeka mu ggulu ne bakuteeka mu NRM weeri ey'amaanyi singa bagatunafuyisa tuti NRM mu Western Uganda tunafuiza TNR mu Western Uganda ne muli kulupinga Western Uganda yonna nejjula tugenze tutya Western Nile waliyo Moses ali agenda okufa naye abantu bakyamukiririzaamu kuba mukadde nnyo nfuja ogenda mu Western Nile gye batalina buwagizi ne bagenda Western Uganda ne bagenda mu luweero muno mugundi mwonna batalina buwagizi balwanira obufu obusatu Kampala kira baliga kati opposition ye Kampala naye bagala kufuga ki ggwanga Uganda bino kambyogera te munankola ki kakati abantu abanaleeta enkyukakyuka erina okubafaanana temulina kuba bafere kakati bateekawo intimidation nti bojja nayogera amazima nga gano bagamba oyo si waffe yalya nze oba nalya yalya kubanga bakutiisatiisa oleme kuggula bantu maaso otegedde kati bampuga mubalabe babedi bwanika babadde mu bizinesi mubalaba nammwe nze nayagala abedi bwanika nemuwanaakalo naye nga manyita agenda kunyamba okuleeta enkyukakyuka gyenkola ki kakalize bagi bwesiigeme babedi bwanika ba 226 bwesiigeme bampuga ba 226 kitegeeza nange embandide mu bannayuganda ki bino mbyogera kuba mubirabyeko nga abasajja babeefulidde bakatuntu mubadde mubawa ekitiibwa nti bavuganya Museveni naye nga amazima bali mu buliri ne jjajja kakati temuyiga bannayuganda temuyiga nti ono abedi bwanika bwakola ekibi oba katuntu bwakola ekibi ne mwana omuntu omulala omukisa okubazanyirako
kakati golaba muri zuku kaddi ne bannayuganda mbasasira nabo bannayuganda abalinga be baloga omanyi otya nti tebalabira ku nsobi z'abali bulaba abedi bwanika byakolo bakatuntu bampuga mwere nenda tokkiriza bajja okukola nsobi yemu mutuzire mbuuza gwe bajja opposition kwanze fa opposition bandi opposition sijja kwogerera enialemu kuba enialemu mbi njagala ekoleki sijja jjuwa amagezi etereze nsanga enialemu ngeri enguzi nga mbayongeramu bwesanga bakuba Kyagulanyi mugamba mwongere omukuba abantu banyiige zisobola kujjana nenvumirira ebibi enialemu byekola nze njagala enialemu etutte nnyo njagala enialemu etukola ebikyamu ennyo eveeku naye kati njogerera kibiina kyempagira nti ndiwo opposition nze saagala munankyukakyuka mulaba nga azanyira ku banaku ate mwali mwetagayo omuntu ngaaza ayogera amazima kubanga opposition teyogerwako eyawano buli lwojogerwako egamba walya okolera batekawo intimidation okolera Museveni kale Museveni kangukolere mukolera kwange Museveni njagala ba opposition mulekerawo okuzanyira ku banaku kuba mwena muli mu sisitimu ya Museveni era mpita omuntu yenna asobola okuvuganya Museveni atagenda mu sisitimu ye ngenda kwegattako wendi zomuntu yenna alina ekirowoozo ekireeta enkyukakyuka noba bamulalu wendi oba oli mukazi bwe gakweta nkyukakyuka nnoonya bw'oba oli mulalu nnoonya bw'oba osindika kigaali nnoonya kasanga tusobola okuva mu nnaku etuluma oba oli wa takisi nnoonya ongambe bajja olina puroguramu yo tompa na puroguramu yo gwe tandika kintu kyo ojja kwegattako ojja kujjangako TV kiwa amaanyi nze njagala muntu ali serious agenda tujja mu mbeera mbi abaana bali waka ne muba ne mupinga tasobola nakugera ne kufure milioni 25 kusima kabo okibandi waliwo ebyalo amazzi mu ddaamu banywalumu n'ente mubiina ababaka nga bantu banywa amazzi ga nte abakolomoji enjala ebaluma balinga batalina babaka opposition bagirogera kuzungira mu Buganda is this opposition katuzukusa obwongo bannayuganda tumanyi nanyini mufu yakwata wawunya bannayuganda muzuke mwekwatire mu nnaku yammwe ebaluma temusuubira nti wali agenda okujawugane abayamba abajje mu nnaku bannayuganda bajja okweyamba kati ze byonjogera bindeetera empalana esitya kumpalana bigenda kunyiiga abyafuzi bagenda kukyawa binkyawe zikambire ku saidi nakola endagaano nekatakulwanirira abanaku abanaku bwe muli nkyawamu abamanyi nga mubeera mu nnaku yammwe nze sifaayo opposition yina kunkyawa kasita njogedde amaki amazima bitakuli balina ebifuuka ebira ku internet akati deep politics akati bwe bamugambye akole diversion anti diversion akolera Museveni anti bwana abaana alipotinga babeeramu eyo boogedde bambega kuva ku internet yonna ejjudde bambega okumanya opposition eno bagiroga erimu ogenda okukola manifesto egenda okujja abantu mu bwavu badda mu ntalo buli muntu akole basobola okudda ku Catherine kusasira bamalako emyaka ena otegedde Catherine kusasira gwende bati omuyiko nowalinga mwesenyiwe badali kati bakwatayo omuntu bebekwatako kase bafunayo akalamu ake bakatambulira ku wiiki 3 opposition nemukutwaliriza Museveni eyamba Museveni kufuga tebasobola kwawula bintu bitalina mugaso mu birina mugaso basobola okwekwata kati bannange kati bwomanya nti gravity mu biweeni alemu lwaki oba omuwa obudde muti gwe mutekola kikyo gravity ekivulu kyamusaze bwe yasaze n'agenda twamukoowa kati nebisiriwalira ku internet nebikwa kati biroza twamukoowa kati gravity bigenda mukolaki yavuddeko ki kakati fujo gamba tugende ku ground tukube government ya Museveni ebituli obudde bwetumalira ku internet nga tuvuma abantu obudde bwetumalira ku internet nga twogera ebitalina mugaso tubisomese muti banebe munatuwa akalulu tugenda kubawa amazzi amayonjo tebalina magezi ago tugenda zimba bajja kusiga busizi bukyayi bwebagamba amazzi bannange twabagamba omusajja oyo mbega okumanya omusajja oyo mbega bannange mubi twemanya nti yabadde mu State House nfune ki eyageze bwe yageze mu State House Museveni n'avaako nto yakola kati jangu bwe manna geze mu State House ebandi mbega wa Museveni nvaako gwe kola ekituufu abannayuganda obanunule naye kati Museveni yabateeka mu virus bayesi baku bintu ebitalina bakulu nolaba nga bavumye kusaasira okumala omwaka sirikiteekwe bagikozesa okusomesa manifesto ne bagikozesa okulaga ebibi bya gavumenti no singa abantu babeegattako dda naye nga abantu balaza ebibi bya gavumenti nga mwogedde ebibi bya gavumenti sibikola boogera boogezi bigambo abantu bakoowa ebigambo abantu bagala action omuntu yenna aliraga bannayuganda action gwe baligoberera ne bw'oyogera otya nogaa Museveni mubi Museveni mutemu Museveni abimanyira Museveni talinga obote tatya bigambo Museveni tebakulima nti atya ebigambo. That's why nzukusa abantu ne mbagamba nti bwe mutakyekwatiramu mu abalimanya tebakulimba nga nti Museveni atya ekigambo n'ekimu ku nsi kakati kankubira eddagalaasi bwe muba muli serious bannayuganda nga ddala mwakuwa kyakaali ne kabampaane mwawule ebintu ebyomugaso
ne bitali bya mugaso. Museveni no mubinyo ne opposition eyamba Museveni mufuula omulungi. Nkugambe n'ekisembayo. Mbulira ekisembayo. Enkayana eziri mu opposition. This organization eri mu opposition eyongera Museveni maanyi kubba kalulu. Mwabagenda okulonda. Museveni yeetegese nnyo againinga momentum. Museveni asanyuka nnyo nga Ssemuji yeekuba n'abanuupu. Museveni asanyuka nnyo nga mulya nnyama ayikuba ne lukwago. Mulya nnyama ng'okaenda kakalufona kati ebyo nabikolera Museveni. Kati omuntu wabayita omukozi wa Museveni momo wakanya. Mukola ebikolwa ebifuula Museveni omusambi omulungi. Abatakkiriza mu dialogue. Lukwago ne mulya nnyama mutuule muteese. Nti obadde oyagala ki? Nti lukwago oludde kwa anze mulya nnyama kati tugenda tukole bwe tebayambagana buli omu alaga munne maanyi. Kati n'abantu bangi abamenyese emitima olw'ebikolwa bya opposition entalo zitabiza abantu opposition. Nze ndi corporation cleaning the house ndi mu cleaning opposition. Utalo nsozi ndaba gamba lagala. Ampulya kye kugamba ate mbyogera nze njogera boogezi mazima bebamanyi. Ate kati nze by'office nze sigenda kulonda. Sigenda kwesimbawo. Sigenda kuweereza Museveni kati njagala ki. Neze kambeko benkyusa obwongo baleme kumusirwa. Baleme banabe sagala munayefuzi nadda mu kusirwala ku bantu. Nze tebangula. Gumanya baka bangula mba wane nengana nani panyeko mu wakati londa gundi ebaga londa bidde nali ngambye konti londa gundi nze siri mwavu ndi ngenda genda ngasabiriza obusente bwabo ate nze mba wa kati nze bagenda kunkola kiddala kakati nange bajja tayina makulu nakoze kibina kya asira twafunye office emutu njagala ku abantu bewole tuli mukunonya kifo tukole restaurants tuwabana emirimu nine ekirozo tuli mukama ali tuyamanyi tukola banka yaffe y'abaavu tulikola factory zaffe ez'abaavu tuwaba nako emirimu era bagala okwegatta ku kibiina enamba eri 0775 95 93 33 gye mulaba MTN ku screen naye n'ekyokubiri bw'oyingira ekibiina gumira amateeka tetupapya tugenda no myezi emeka tugenda weza myezi esatu naye twabaga tetusobola bagamba kintu kyonna nga tutuukiriza kitendera mu line entuufu twagala kintu kituufu nange kye mulinzijukira muligamba gyawogananga ku TV neyamba abanaku nga hasira baba bagoba ku kubo olina wooloopa ebizibu byo ne tukuyamba